ne bamusala. Kaakati wano twakitegeera mangu kubanga amawulire gatambula nnyo, naye senga byali byagwawo dda, ani yalitegedde nti Khashoggi ye yali omutuufu? Era walisanze nti wali omukulembeze Allah bwe yawa obukulembeze batereze obusiraamu, waaliwo omusajja nga yagala kutabula obusiraamu, yali agira bw'ati ne bamusala. Kati tewali tegedde detail nga gw'olina kaakati. Nkola amasheekhe nti okay, obulimba n'obunnanfuusi tubikome mu history, tuleme kubireeta mu bino abantu bibeerabiddeko bajja tojja mu bwesige, bajja abamu kuba batamanyi nti waliwo enjawulo wakati w'obunnanfuusi bwa sheekhe n'obusiraamu bwennyini. Waliwo alowooza nti nno sheekhe obusiraamu bwe musomeseza obunnanfuusi, alowooza nti eddiini eyaffe nkyamu ku nsonga eyo. Abanafu abo ojja basangayo, era bwe balijja obusiraamu ne babugyamu obwesige olw'enneeyisaayo olikisasulira. Naye ate waliwo abagezi abajja okukyawa, bo basigale nga banoonyereza amazima g'obusiraamu ate go bakukyawe. Osigale nga weekaza nga buli kaseera ogamba tuli ffenna onoyita mirundi emeka tuli ffenna, mubeere mwenna ku bulimba bw'oliko n'obunnanfuusi. Ojja kwekanga, ojja kugenda mu maaso kubajjukiza tuli ffenna nga bakuŋŋoola. Bwe batuuka eyo era gye tuli, kwayo oluusi eyo sibaayo, gye tuli batuukayo nga bayomba tuli ffenna mbeere naamu bunnanfuusi. Ebyo bituli ffenna bibatamye. Ekyo nga kivuddeko, mbadde ku kintu ekigamba nti lwaki kaakati lwaki buli Isirayiri lwebonerezebwa ne Amerika nga Imaamu avaayo, abo ababonereza Amerika bafu, imaani nfu, akida nfu, wali akida entuufu akapima ebituufu n'ebikyamu ani yakakuwa? Ani yakuwa akapima ako nti abala tebakalina? Gw'oyita alina akida enfu naye alina akapimo akalaga nti eyiyo nfu, tunaakomawa? Kati nfu byonna tubiteeke wabbali, tudde ku nsonga eriwo kaakati eruma abantu, eruma umma. Ani ataasa umma kaakati? Isirayiri n'Amerika mikwano gya umma, mikwano gya busiraamu oba nedda? Ani abayambako, ani abalembesa? Ekyo abantu baagala okuwulira. Akida nfu oba nedda? Buli omu alina akapimo, ne gw'ogambye nti alina akida nfu naye alina akapimo ke akalaga nti eyo nfu. Tulikomawa? Teeka wabbali, tudde ku nsonga eriwo kaakati ani agasa obusiraamu? Kyenjagala okutegeeza nti omuntu gwe bagamba nti oyo mukwano gw'Abayudaaya bulijjo tekibangawo. Ebyo byafaayo by'osoma nti history egamba, simanya waliwo ekiraga nti abo balina Abayudaaya, tekibangayo. Kati segere okuva olwaleero, at-taarikh yu'idu nafsa, oba history repeats itself. Ebyafaayo bigenda munnange ne byezza obujja, ng'eyali omukyamu luli era ye mukyamu kaakati. Kaakati kamwe kati okagamba ebyafaayo bigera ekiseera ne biddamu ne byezza obujja, era yali omukyamu luli nga ye mukyamu kaakati. Abantu bobadde ogamba nti Abayudaaya babatandikawo, tekibangawo. Bw'oliba osomya ebitabo ogenda kutegeera nti nabbi yabatandikawo, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'obadde ogamba nti gye mikwano gy'Abayudaaya, tekibangawo. Khaybari lwe lutalo olwaseseggula Abayudaaya okubajja Buwarabu, mu ekyo kizinga ky'Abawarabu. Khaybari, ani yalwana olutalo lw'e Khaybari? Ani yalwana olw'e Khaybari okuseseggula Abayudaaya ne baggwawo? Yali Ali mutabani wa Abu Talib. Ye Omushiya ajja kugamba nti Imaamu Ali, si Mushiya yekka, n'Abasunni abali Orthodox, Abasunni bano abafu ab'edda bagamba Imaamu Ali. Nawulira mukadde waffe Sheikh Mbogo ng'agamba nti Imaamu al-Mashariki wal Magharibi.
Imamu al-Mashariq wal-Magharib al-Imamu Ali bin Abi Talib bwate ku khutuba ze ye bwate yakolanga ki yakyogeranga Imamu al-Mashariq wal-Magharib kale yali mushiya nedda ngense kyalimu obuntu bulamu bwate Imamu Ali bamuyitanga karramallahu wajhahu naye nsi kasita yajjamu abayudaaya n'ensomesa y'ekiyudaaya ne tafsiri z'ekiyudaaya entegeera y'ekiyudaaya bebayita Israiliyat kakati ne batandika okuteeka obulabe omusajja yabasesebbula ayitibwa Ali Khaybari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam do yawa mukama wange Abubakar bendera radiyallahu anhu namwa bendera gendo wanyisa abayudaaya Khaybari n'atalwana saagala kukirwako enkeera n'agiwa Umaru n'atalwana n'akomawo Madina ku base manya ku base ya Nabi awere Khaybari wana bere from Madina nga aina tactical base gyataddewo operation ozigenda okuva Nabi n'alayira enkeera nga Umaru radiyallahu anhu ne Abubakar n'abalwanyi bakomawo nga balwa nga bakola ki nga bayombagana oli mutitiizi nedda oli mutitiizi bwe bityo totukisatiisa oyo musajja fabasiramu tusobola okumuwangula kubanga Umaru yali agambye nti terasobola kuwangula musajja oyo gwenda mutiitiize wali asobola okumuwangula Nabbi alayira nti nja kuwa bendera hadithi emanyiddwa nja kuwa bendera eno omusajja olunaku lw'enkya ngenda kukwasa bendera eno omusajja yuhibbu llaha wa rasulahu ayagala Allah n'omubaka wa yuhibbuhu llahu wa rasuluhu ate n'omubaka ne Allah nabo bamwagala Karrar nga step zatwala oba alinnye wano kiba tactical oba abuuse naddako emabega kiba tactical aba ayagala omulabe agwe mu gaapu ye bwe bityo ghayr farrar talina kyakola ku lutalo ng'agenda kudduka yaftahu llahu ala yadaihi katonda ebigo agenda kubiwangula ng'ayita ku mukono gwe enkeera bendera n'agiwa Ali era Ali bwe yagenda detail munene mungi nnyo ali awo n'agenda n'awangula Khaybari Misail esinza okukuba Misail ya Iran esinza okukuba abayudaaya bagita Khaybari era omuyudaaya agamba lwaki abantu abali ku bigambo bino ebya Nabbi n'Ali n'okutuusa kaakati ekisinga okutuluma mu byafaayo by'Obusiraamu bakita Khaybari ekisinga okuma omuyudaaya mu byafaayo by'Abasiraamu bakita Khaybari Misail ebagunda bagita Khaybari Shekan ebagunda otegeera kati oyo gw'ogamba nti mukwano gw'Abayudaaya ng'amanyi n'ekiruma omuyudaaya nga yennyini ye yakikolako omuyudaaya okukaaba ennaku mu Bawarabu political influence yaabwe n'esaanawo mu Bawarabu yali Imamu Ali bwe yagenda n'abasebbula Khaybar era Nabbi sallallahu alaihi wa sallam muganda wa Imamu Ali mukulu wa Imamu Ali yali yatwala abasiraamu mu Ethiopia Abyssinia katika Ethiopia yakomewo abasiraamu e Madina nga bamaze emyaka 10 n'okusoba nga bamaze Ethiopia emyaka 10 n'okusoba ogenda okutuuka e Madina Nabbi yali ali Khaybari era ne bagenda ne basisinkana Nabbi ng'ali ali ku ttalo e Khaybar Nabbi yagamba bw'ati simanyi kinzijuzza ssanyu essanyu lino nze n'okubugaana essanyu lwa buwanguzi bwali bwatuuseeko e Khaybari mu kukuba Abayudaaya oba Kodomu Jaafar oba Jaafari muganda we okubanga akomyewo n'atweyungako oluvannyuma lw'okuva mu exile gye namugamba akulembere Abasiraamu agenda abazzeeyo mu Ethiopia kubanga ate mukama wange Uthman yali abakomezzaawo ye yali abakulembedde n'abakomyawo ate ne babakuba emigo mingiko Nabbi n'agamba Uthman kale gwe toole Makka kuba ab'e Makka tebakuba migo oli Umayyadi
ya bana abalangira abafuga Makka